totobye nnyo bino abaana bye bayiri bakaana kambata mbugo osanze soft life already yakolebwa omanyi kati era njagala kuba mu mbeera eyo yemu lwa nsonga wobanga omuzadde webanga muzadde we yalinga mu bbala n'agenda n'azannya n'akola kinzo wange yakola taata saamulaba nnyo yakubiiranga mu kukola kati mukolako okwo essaawa zino mwenyumirira. This is my benefit. My dad has worked hard. Lwaki sibeera mu life. Tubagamba mbu taata akwagala nnyo mbu sina kindi gwe musika taata mwagala n'ensi zonna gwozirimu gwozirwa nga gw'omutegeera ate gira taata ffenna atwagala nnyo. Era mpozi ng'ogamba ffenna ng'abaana tuli basika because buli omu amwagala nga wanjagala. He's an equal loving dad. He loves everyone equally and tasosola. So wondaba oyinza oba olabye nze naye kyakolera n'omulala. So I believe he's an inspiring dad and I think so far experience gyeninamu bumwa taata okubeera taata omulungi ewange oba naalo ng'asiima nkijjawo we because ndaba waba taata yampisa waati lwaki owange muyisi taata nusu ye osooka gikolerera era we mundaba nga njirya asooka nanzirusaamu rawundi awo n'amakinga sure nti entuuyo zituuse wa ku magulu awo n'agamba kati kwatayo musaala. So I appreciate him so much, his training, his mentorship, n'engeri gy'akumya abantu together. I mean, he's involved in most of everything. I'm not a spoiled rich child. I'm a child from a well-off family who has learned to work, and I am willing to provide that teaching to the next generation, my children and the children of